Omukulu amanyiddwa nga Minana. Omukulu oyo twamuwulirakoko omugenzi Sobi ng'amwogerako nti ekintu kino yakirimu mukutta mukyala yali amanyiddwa nga Joan Kagezi. Omukulu oyo yali akola n'ekitongole kya Flying Squad. Olunaku olwaleero bamuleese mu kkooti naye abadde alajjana ng'omwana omuto ng'akaaba awoza bannange ng'omulamuzi tanakola kintu kyonna babanze bampe ku mmere bamaze ennaku nnya mu kadukulu nga sifuna kyakulya ne weebuuza ebibuuzo biba bingi. Omusajja oyo yalinamuko ekisa mu mutima. Yakyebuuzakoko n'alowooza nti abaana ba Joan Kagezi bo bajja kubaawo batya, bajja kulya ki? Ye Joan Kagezi alina abazadde oba alajjanye nga bw'akaaba bwe basitula awooza talina maanya n'agatambula lwakuba amaze ebbanga nga talyako. Naye omukulu oyo be bali wamu ne mukulu oli Nixon. Abantu abo mbu batulugunya Abannayuganda era abantu bangi abaluza ku bukambwe bw'abantu abo. Examples weeziri era baba batunudde mu kamera ne batandika okwogera abantu abo ebintu bye baba bayisaamu boogera nga n'amazzi gagabayitamu. Naye bo kati essaawa ya kakati kiri ku bo balabira ddala nga obulumi bw'amaanyi bwe bayitamu era nga beetaaga obuyambi obwa mangu. Byebyo ebitambula ye Uganda yaffe. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo olunaku olwaleero Abannayuganda bazikukidde mu kiyongobero eky'okufa kw'omuyimbi amanyiddwa nga Daudi Mugema. Omwami ono amawulire ge tufunye kitalo nnyo era kitalo ddala. Amawulire ge tufunye galaga nti mbu yafiiridde mu woteeri eggulu era mbu yabadde agenze ewa mukulu Salim Saleh akulira ebya Wealth Creation era mbu yabadde agenze kunona financial support oba agende yejjanjabe. Twali tumanyi omukulu ono bambi yatereera era twamulabako kwawo ng'avuddeyo mu mawulire nga tulaba nga ateredde. Twamulabakoko nga omukulu Erias Lukwago Lord Mayor w'e Kampala ng'amusondedde bu ssente agende emitala w'amayanja. Tuwalabakoko n'akomawo ku mawulire n'agamba nti ate baali basuubira nti bye binnuma twatuuka eri basanga nga nedda. So ebibuuzo bingi naye ansa ntini naye nga ffenna tukimanyi nti abadde mulwadde ate nga ekyewuunyisa abadde ayogera ennaku zino nga yeesunga kubanga ayimba mu kampeni za 2026. Bibyo tewali muntu agenda kuba simu yange ampite nti ngema jangu oyimbe wano ngano genda oba wa opposition oba weni alemo oba wa DP oba wachi lino dduuka lyange naliguddewo bupya ile twali twerumya ne tugana okuyimbira abenaale nga balina ssente ne tufe enjala bwe nalwadde nalabye abaposition babiri abajja okunyamba obulubwa nga bubogola nizo kuloza nti mutuga nanda tebakola ki tebakwagala abana abakuma ku TikTok bubwa si balina bubwa saga na buwuliriza olw'ensonga nze singa Mugema nvume ekigambo kyonna kyoyagala bwe mmanga nyina kyenkoze ensobi ne bwe mmanga nze onvumira kukola mulimu gwange Katonda gwe yamperamu omukisa abantu gwe banjagaliddemu nga gwe nkoze nga sina gwe nvumye ng'ekyenvumiza nti nagenze kyota nenyimbira onale baluna kyoyune kasolo bakyanvuma nnyo lwansonga kuba kampeni zira kutandika ngenda kuyimba buki ati bagamba mbu muyimbira ate abo batulugunya anti wulira ebigambo bino ati baba batulugunya bo tebaba service
kampeni bezitandika boda bakulembera aba NRM baba bavudde Germany siba wano Uganda siba kuba mu kibuga Kampala fenna golo sente sajja watu abadde akiyogerera lunye nti nze sijja kutaliza buli omwana abampadde kampadde nja kumuyimbira oba wa NRM oba opposition nti lino dduuka yali yakirangira nti edduuka lyange naliguddemu officially nti nze obwavu bonnumye kati we naaba nfunye opportunity eyo sijja kubanga njireka mawulire si malungi bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Lekeyo munnange tugendeko ebigenda mu maaso. Yes, waliwo amawulire agatali malungi egava eyekata ate nga jjukira tulinayo abaganda baffe. Naye ekisinze okuneewuunyisa mu bintu bino ye omukulu Kasuku asekeredde abo bannakadaama ne basekadaama oba bakadaama ne basekadaama mbu bulijjo beewaana. Ekata ekata fene kata sima fene kata tuli betuti fene kata toina kyotugamba kiri kityawo bampeereza message abaana ngana Kasuku misairo tuzirabyeko wano nga zigwa pannaye abasajja ne bazikwatira mu bbanga ffe tutidde tetumanyi kiddako tutidde kiri kitya mwato ferene kata ekata ebyo tebiriyo okiraba ekata. How are you this morning? I hope you're doing well. Yes, but of course that's on the lighter side. On a much more serious note, tubasabira mubere safe ekintu musobola okubeera nga mukikwasaganya sandyagadde muntu yenna kufa naddala mu bitamukwatako nogenze noonya ssente emizinga negikusangayo. But how are you? Era fabe kata sibabagamba ki Prince yagambye omuzinga tegumanyi Prince, my brother. Yes, so bw'oba osobodde you can come home. Fenna tutobere wano naffe tetuli basanyufu nti muli kata ne buli kiseera nembanga mutujjukiza ekkata mukomewo tubeere wano fenna ennaku etukubire wamu. Ekirungi kya wano teri mizinga n'essaawa yonna bakuwamba noyingira basement. Naye byonna nga bigenda mu maaso nga bigenda mu maaso onaavuddeyo n'abanga alambulula ensonga agamba nti wadde nga biriwo ebityo naye nga engeri ekintu gye bali kijubisaamu si bwe kityo bwe kiri. Nze gwe mulaba waneeno nasuze mu kyambalo ky'emagye g'e Uganda ntegeeza kino nasuze mu kyambalo naye ng'ekikyali ekkata kikyafumba mutoko. Ekiri ekkata kikyafumba mutoko ekiri waggulu wano mu bbanga wano bwe kyaŋŋambeerawo mbadde siranko kintu kibeera mu bbanga bwe kiti oba kikibayita batya sikimanyi nange kiri mu bbanga we kibaka buli akajja buli kamiizayiro buli kizungirizi kye basindika kikakola bwe kati nga kikakwata nga kikazikiza nga kimala kikasuula. Naye obuzibu obuliwo ekintu ekyo we kiri wabi nti buli kintu kye kiwandula nga kimaze okukikwata ate kikisuula ate mu kibuga makkati ndowooza tekisobola kuwanirira buntu bungi bwe kikwata bu mizayiro. Kati buli kintu kye kikwata bwe kiti ate kiwandula kisuula mu kibuga makkati ekyo waliwo ekibuga kibayita Doha. Kibuga kinyirivu nnyo kyekibuga ekikyasinze okunyirira mu nsi eno yonna. Gwe kibuuzeeko mu China tola nti omu China akola oba omukoleya n'ate Bulaza waliwo ekibuga kibayita Doha. Maama ekibuga kinyirira oba abasajja baakikola batya ate omu China era yakizimba n'ekibuga ekyo kinyirira. Naye nga bannayuganda tugira twesabira era twesabire nnyo nga ffe abali ekkata. Era Mr. President nalabye bumeseji bungi abaana be bansindikidde ne baŋŋomya breaking news bikyani ndi mugumu era nze ne bankwasa emundu ntandikirawo obutandikizi sirwa ntandikirawo obutandikizi. Nenga twongere okwesabira bannaffe abali mu biyumba twongere okwesabira bannaffe abali ku mirimu abali webivugira
kitegeera kuba akakata nsi ntono nnyo bweti so abamu bivugirawo wennyini we bali abamu bibayita wano bwetu ku mitwe abamu ennyonyi zibayita wano nga embaga nti kata akasi katono nnyo kaliwe kati kalinganga onalaba district ye Wakiso yonna we ngamba district ye Wakiso nga tamu ebitundu byonna district ye Wakiso tola nti nnene kyekibuga ky'ekkata wane eno kinyinza obbagamba nenga twengera okwesabira ennyonyi bakyazisibye era gwasubira okutambula okuva e Uganda ogira okyakwatamu gwalina byogula byotegeka ebivunde bikola ki ogira okyakwatamu mpaka ebanaalangirira abasajja bakyasibye airspaces zaabwe lwansonga bana abasajja bali muyisizaako ebikompola zibbomu ennyonyi kati so bayinza okulaba ennyonyi y'abantu ba bulijjo b'ennyonyi Fries Emirates zonna ezo zikata Airways kakana nga bakoze eki nga bagikubye so mugira mukwatamu naye nga tuli mu mbeera nnungi era olutalo teluli wano kukata weeruyine bali mu kuba airbase ate airbase esyasinza okuba ennene waneeno gye bali mu kukola ki mu kukolako oluwumaganye naye ate tebannagikubako kikompola yadde n'ekimu yadde ne misairo neegi nkugambye waliwo akuuma kali awo waggulu kazibakanga amazzi kati mu kuzibaka ekyo tusokke naye ate wekali we baakasimbye jjukira kayita kumpi n'ekibuga kye bayita Doha bwe kati wekawandula kasula mu zimmoolo jjukira zimmoolo ziri awo zonna zeetoolodde kasola mu bizimbe by'abasajja okitegeera kasola mu za accommodation z'abaana mwe basula okumpi abakolerawo okumpi so tuyongola okwesabira Mr. President nganze omuntu ndi mulamu ndi bulungi era ndi strong era nkyalwanira eggwanga lyange people power our power together we can give a sharing avuddeyo n'abanga ababuulira ekituufu n'agamba nti yadde nga biriwo ebityo naye kintu kiriwo ekitino nga wamaze wasobodde okuba nga explaining ate munnange nga bulijjo we tubagamba nti ebintu bya mikwano bizibu nti abagala natosaayo kikyo kaakati munnange oluvannyuma lwa Kulthum ne mwagalwa we gumisiriza okubanga Kulthum avaayo n'alangira n'agamba nti byawedde abantu bayogera ebigambo bingi naye munnange okimanyi nti dokita yavuddeyo n'agamba nti buli omu yavuma mwami we yamunyiigira kiwandiiko kye nawandiise mukireke nga we kifaanana kuba tulina kye mukimanyiiko okitegeera you know nothing about that kiwandiiko mwe mukitwale we mutyo mukisharinga mukituuse gye mukituusa nga bwe kiri nze n'okuba abaddoosa no nabadde sisaaga ngekyagagezaamu kusoma kiwandiiko tukisome tetwongeramu mukyongereyo era buli blog yavumye bba wange namunyiigidde nayira nayagabyeko mukiwandiiko nayagabyeko ti mumuvumi nekyondisa luddawa olaika okyali mulaavu ate niyagamye mbusirima I believe in love bannange munkwate bulungi awe twagaga kati so buli muntu eyavumye bbaawo wamunyigidde namunyigidde banga nze mukiwandiiko walabyeko nga muvuma nabagamyeko mumunvumire mwe musome ekiwandiiko mukyongereyo abantu tebaligenda kuba confused ati tebategeera balwawo okutegeera kati batono nnyo bagenda okutegeera message eno naye munansonyiwa I can't explain more you cannot yes kyenalabye era ensobi gye siriddamu mu bulamu bwange simenti nze ndiddamu okukola embaga ne wendiba ngikoze mulirabako nze nzekka ntajja tino tebabanga bamututte we muba n'ebizibu nga bya mu nnyumba musobola obyemalira n'ebizibu ebibeera byewabweru bibasukkako kati gwoba okyali awo ogenda owulira out there nga bagamba nti wategedde gano ge gali mu nnyumba yo ebizibu ebyo oluusi bibeera very hard okitegeera leero wavayo n'owolereza luli novayo n'owolereza n'ogamba bannange ye kati ndi ku kikubanga nange nina status mu nsi okitegeera it is very easy okubeera nga ebizibu by'amaka gano ebiri munda muno kubanga kati ebiri mu nnyumba yange temubimanyi mumanya biri bweru nange byemmanyira ku mmwe ngamba sibaina gye bifuutise naye nga kyenategedde nti abantu balwana nnyo obufumbo nti obufumbo bwange obwokubiri bingi ebyayogerwa ebituufu bingi ebyayogerwa nga si bituufu kwegamba nawe omuntu nabeera confused okitegeera naye nga eno ensonga ebaddeho recently yes ensonga eyo ngazi nnyo at this time siswagi explaininga maybe later ndivayo nemba nnyonnyola what really happened yes mugitwale nga bweri
era mutwale ebbaluwa nga bwefaanana wagiwandiika ya ebirala mulabe birabe. Kaganya omukyala yakuzibwa era alina empisa ayagala ebibye ne mwami we babyesotigire, so si buli omu okuva eri ng'aleeta ennyindo ye ng'agipookingamu. Kyekyo ate nga tuvuddeyo era nga tweyongereyo, omwana avuddeyo n'asomera General Katumbe Wamala n'agamba nti mwe bantu mwe tuli bakoowa era tulina obunyiivu bungi nti mwe temukimanyi nakimanya nti mannange twabakoowa. Saabalwanyi lekeraawo okwetega bbomu. Kulayije temutulowoozesa nti bwe mwalemala amagulu n'obwongo bwalemala. Katugende empola, tukikwate empola tulowooze bulungi. Kulayije nzira mu bigambo byo bye wayogedde nga mumaze okwetega bbomu ku Kaleerwe olunaku lw'eggulo. Jjo mweteze bbomu ku Kaleerwe ne muttirako Munnayuganda. Kulayije wagambye obutujjo obwo mwabumanyako ennaku 3 omuntu ne mutamuyimiriza. Tukiteeke wabbali. Ne muddamu omuntu ono y'omu n'alinnya booda e Busega nga mumulaba era ne mutamuyimiriza. Wagambye mwagezezzaako muyimiriza n'agaana. Bwe tuva e Busega ne tutuuka mu Lubigi waliwo emmotoka za poliisi n'ez'amagye ezibeerawo ezitavaawo. Kulayije bwe tuvaawo ne tutuuka e Bwayise waliwo emmotoka za poliisi n'ez'amagye ezitavaawo. Omuntu ogwo ali ku bodaboda ne bbomu kye mumaze okutegeera nti agenda gitega ku Kaleerwe ne ku kyaki ya Kakande ku 2. Byonna mumanyi bbomu gyeva, mumanyi ne gyeraga naye temumuyimirizza. Ono mutujji w'amaanyi. Omuntu omu bw'ati Munnayuganda bano abasajja tubasobola. Bw'abanga owa bbomu omu yabalemye okuyimiriza okuva e Busega nga balina emmotoka z'amagye mu Lubigi, nga balina emmotoka z'amagye e Bwayise. Omuntu omu protestive vote kitegeeza obuwanguzi tufe tubulina. Kulayije e Kaleerwe mwayiya amagye ne poliisi ne basalako n'oluguudo. Ne mukwata omukazi ne mumukuba amasasi, owa bodaboda adamuvuga n'abula ye n'adduka. Ng'oli adamuvuga bomu ne mugimujjako ne mugiteeka mu luguudo. Ne mulinda aba bomu squad. Mwabazze nga mumugoberera nga mumuyimirizza agaanye. Ne mulinda ku geti yo Kaleerwe mba mumukubira amasasi. Mutulowoozesa nti mwe mwalemala amagulu n'obwongo nabo bwalemala. Kati abo be bantu abatufuga. Olwedde obwongo bulema. Aba bawandiikira firimu yaziwandiika bulungi oba ye musiru oba mwabazannya mwe basiru. Bwe tubyogerako nti tubavuma kakati awo tukuyite ki? Omusajja omukulu Kulayije mwe tukakasa nti omwogezi w'amagye yasoma era ategeera. Kati abasoma mutegeera oba fe abatasoma fe basiru. Bino ebintu tubikwate empola Kulayije. Ezo emmotoka z'amagye mu roundabout zonna ne ziremu oyimiriza omuntu omu ayina bbomu n'avuga bbomu eyo mpaka ku Kaleerwe we mwamukubidde amasasi. Watya nga mumukubye amasasi ne gakwata mu bbomu abantu abo bonna ne babaluka. Kati awandika firimu ye musiru oba mwabazannya. Bwe bakuwandiikira firimu osooka n'ogisomamu. Bwe bakuwandiikira oluyimba osooka n'olusomamu n'olutegeera. Kati bwe bakuwandiikira ng'olala by'ogenda okwogera mu bannamawulire sooka obisomemu obitegeere ogamba kino kikankijjemu. Kino nja kyogera. Omuntu n'ava e Busega ne bbomu ate nga mwamumanyako ennaku 3 bifo. N'atuuka mpaka ku Kaleerwe ate nga ne bbomu wabadde agireeta ku Kaleerwe. Kulayije sooka ogendeko mu nnyumba olabe oba gy'oli omala okomewo. Osooka nga agenda mu nnyumba n'olaba oba gy'oli n'okomawo n'olyoka oyogera ne bannamawulire. Bw'osanga nga toliiyo mu nju awo bannamawulire baleke toyogera nabo. Ne bw'osanga nga gy'oli jangu oyogere ne bannamawulire. Bannayuganda ebigambo ebiruma bano abasajja ebibatadde mu kaguli biri 3. People power, NUP, protestive vote. Uganda bulijjo weeri nga teina opposition nga tebalina abavuganya nga NRM teina agivuganya. Kati yafuna abagivuganya abatuufu yefe bannayuganda. Kyovola atukugamba olunaku lw'okulonda oba oyina ndagamuntu oba toyina ndagamuntu vaayo. Abasajja baba basobola okwetega bbomu bokka na bokka. Kati bbomu bajja zitega ku mayumba gammwe bwe munaasigalayo. Vaayo gw'olina okulwanirira ensi yo. Kati wulira abeeyitambo baalwanirira ensi. Be beetega bbomu ne bazannya firimu ate ne zibalema n'okuzannya.
obwongo bukadde baba tukulembera bakadde buli kye bakola kya bukadde bo balowooza tukyali mugiri emirembe mwe bantu mmwe nabagambye wano tufuuka ffe tufuuka ebizimbe tufuuka emiti tugenda kufuuka essaawa zino okufuuka twakulese Magic agenda kuvaayo ku lunaku lw'okulonda kye tuyita protest vote olwo lunaku lwakufuuka teri kisa tugenda kufuuka Munyere ensanafu tubayingire mu mpale omwo tugenda kutambula nga tuli bumunyeera bwe bamulowooza mugenda tulabanga bw'olaba wano ng'olaba tozikize essaawa zino ezo essaawa ngenda kuba munyeera ngenda kuba nsanafu ffe tufuuka tugenda kufuuka embogo ekuyimirire mu maaso emundu ze muyina zigenda kufuuka amazzi ng'emundu mazzi ulidde muyinza okugamba nti nsala omugambo nedda yesinze wendi okubanga bebutuusaako yonna gye muli yonna gy'osinzidde naye nga omukoto guli gumu gwokka NCK-TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tuvaawo